kwe kufuna DR forms ng'oli muwanguzi n'obulungi n'otuukayo nga gwe wawangudde gy'ali atudde osooka nga n'otya. Kubanga abantu basinga bawangudde nakkiriza nti awanguddwa tajja. Naye k'omulabanga ekikooti akiyiyeeko atudde ku ntebe mu maaso waati tojaguzanga. Kati akalu bakalangirira oli bwoti. Katonda taata kwata ku musajja nangirire. Nengo obululu obulina gagwe muwanguzi. Empapula zonna ozirina wange. Neruda Mirembe Maria ojjudde nyuma. Kati bwe nkugamba nti nze nafuuse muwulize eri abantu ng'ompakanya. Nogamba kati onaasaba ki ng'olidde akalulu akalimu? Kati ng'oŋŋamba nti mu 231 Nze mulayini mukasano bamulukubakuba siwakanya bafuga ali bafuga afuge era siri wakanya gwe mulonze gwe balirangira nange yantwala kubanga ndebo otasaze wera yakututte. Ebiva mu Kalodi Mayor essaawa zino bali mweza alinye ku mmeeza. Tuyinza okubawo nga balangiridde ensoboga. Ayisobola oba Beatrice Mau. Omanyi Nobati Mau yasuze ku polling tale center ng'anoonya buwanguzi nga ze kumabula buwanguzi wa Beatrice Mau. Omusajja yakaya nangamba siwe mukazi wange ne bannange tosobola kaleka sasene zikuggwako mu bukulu. Abantu tukole lupiiya. Beatrice ali mu ssente. Omuntu akutwalako omuntu. Oyo kati amutadde sina internet onna. Kati oyo twamuvaako dda erinnya yagenda okujja Beatrice kale yali Beatrice Kayanja weyajjira mukali ke baamugjamu. Amaze n'awangula ono erwenga baasi kizita baasi. Akawangu amaze n'akajjayo. Naye era tusigala mu koodi yaffe eri gye twa bugambo bugenda babuwoomerera. Era mulindo bugenda babunyuma nga luyimba. Ojja balooza saha yayimba. Akuba Haji. Fenna nga tuyitadde. Tolaba nti mwami Nsibambi yatuwaddeyo obugambo. Bulinde. Akuba Haji. Kubanga muri Lord Mayor agamba kiki kye sikoledde bantu bankyuka. Bochi batamukolere. Aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale kusema official ena gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owanga ya bitundu by'ensimba buuzako n'embibazi okubeera nga ate mutwegattako. Kale njagala okubategeeza ku ddagala lya Nana Herbal Mouthwash lyakomyewo ku katale. Osobola ddala okuba nga ate olifuna amannyo gwe galuma olira sayidi emu ebyokyo binyoga bisanyalaza amannyogo Nana Herbal Mouthwash waali. Then tulina Chalkmeal Herbal Medicine owulira ennyingo zonnafu ofunulira olusujjasujja n'ebifaanaganako bwe bityo ekuyambako okuboostinga immunity mwe bandi munafu nkeera siina maanyi biki ebifaanagana bityo ng'olina general ofuna general body weakness. Tulina akadagala ffe bakayita ka Chalkmeal osobola okuba nga ate okafuna. Kakati eddagala lino nga bweriri lyonna osobola ddala okulifuna mu drug shops, mu supermarkets
ne pharmacies abali ebweru w'eggwanga osobola okugenda mu outlets ezitukiramu ebintu bya bannayuganda n'omufuna oba n'omutumya omuntu n'abeera nga mbireeta banafe aba National Drug Authority bamala dde okuba nga ate bali confirminga teririna buzibu bwonna bw'osobola okuba nga ate olisangamu so liddagala lya Nana Herbal Mouthwash ku mannyo bwe galuma n'ekyokumira okusobola okuba nga oboostinga immunity yo okugyamu obunafunafu mu mubiri gwo. Merinio Logistics okutegeeza gwe ali eyo nga oyagala kuyiga busuubuzi oyagala kutandika busuubuzi tukola nga babulooka wakati w'eggwanga erya Uganda n'erya China. Tukutegeeza nti nno tosobola okuba nga ate okola order ng'oyita mu ffe ate embeera nebeera nga ate osobola okuba nga okola order ng'oyita mu ffe ne tukubuukingira ebintu China abaana baba Japan ate gwe nobeera nga obirisivinga e Kampala. Tulina ofiisi e Uganda tulina n'ofiisi e China. Kakati weetaaga okusuubula tusobola okukyusiza ne supplier notandika okubeera nga ati company ekusupplyinga noyongeza ku muwendo gw'ebintu by'osuubula n'amagoba ne geeyongera. Tugamba nti sala ssente z'okozesa ng'ogula air ticket ng'okozesa banafu aba Merinio Logistics bakugulira ebintu e China bituuke e Kampala. Ndi ne Aji Kazibwe Kapo soko osomye ekiwandiiko nga ndaga kaakati ekigenda mu maaso kiri bwe kiti. Omukulu amanyiddwa nga Ismail Semakula oyo nga yajja bwa Namunigina mukwano gw'omuloodi bali bwe bati lwakuba nagenza olaba nga bw'abanja akalulu ate beenalembe bambadde amasaati ge neŋŋamba bannaayi ensi eno essaawa yonna omwana kukunamya naye yaloopa Sewungu oluvannyuma lwa Sewungu musinga obululu 46 era kooti ey'e Masaka nekkiriza nti obululu buddemu bukole ki bubalibwe. Amakyago olunaku olwaleero box zijjiddwayo ku Electoral Commission mbadde bulina kubalirwa ku kooti naye omulamuzi zanjjukira ekigambo kiri eky'omulamuzi Simon Byabakama ti box ezo zenyeenya kwekuuta ne zenyeenya siru ne zikola ki ne zikutuka ko omulamuzi nti muzijjeeyo tubalire wano ku Electoral Commission ezaaterekeddwa. Kaakati okusinziira ku mukutu gwa Radio Simba enteekateeka z'okuddamu okubala akalulu k'e Kalungu West kuzzeemu Kigoye Weezinge oluvannyuma lw'abakozi ezimu oluvannyuma lwa box ezimu ez'obululu okusangibwa nga siiru nsale ate nga ne box endala tezibadde na district tezibadde za district y'e Kalungu. Kaakati jjukira box eyo weemala okuteekebwamu obululu esiiringibwa singa abaawo omusango ogufaanaganako bwe gutyo. Ismail Semakula n'abawagizi be babadde bakwata amasuuka gaabwe n'ebikunta ne babiteeka ku Electoral Commission n'ebigga ebimpimpi ne bakuuma sitoowa omuli obululu okumeekinga sure tewali asala bagenza okukebera boxi nga nkutule kale muyino si ye Kalungu bayaawo ate teriiko kiwandiiko n'eki Isima jeno mu ttaka tutule wana Isima jangu wano mu ttaka tuguleyo ke estate tukalange nze kino ngenda kigamba buli omu yeetaagayo yamamoto kubanga si yali mukyala wa Binayisa yamamoto buli omu yeetaaga yamamoto mu maka. Ogamba otya Haji? Ndi awo sirina mutawaana alhamdulillah ndi mulamu ebitambula tebinsanyusa nnyo ne twabimanyidde ndowooza omanyi okulonda kuno abasinga kwe tusinze okwetegereza ennyo sigamba nti ndi muto naye kwe kutusanze tugumidde mu busajja obukulu nga tetukyali bavubuka ddala tuli basajja baki bakulu kati twetegereza nnyo. Naye naye kuno nkwetegereza wala kuba nti mbadde nzigumidde mu mawulire gye bali era abaana bato bateetegereza era kati nategedde bulungi nnyo ng'oyagala okuwanga obutawa kulampalana ku bantu balina buyinza buli ekikolebwa ogamba kituufu. Ego badde okyawakana byebyo oba oyagala emirembe n'obutaleeta kukoonagana n'abalina buyinza oyomberawo n'abalina obuyinza
buli ekikolebwa kyekyo bw'oba toli busy emirundi egina kikutte n'engalo kubamukko gambe akoze mawameerere gattako ebigambo oh my god wow fantastic kati awo beera ogenda kuba bulungi kakati kye nafunyeemu era nakitegedde bulungi kuba buli kintu kisobokera ddala ku muntu ng'alina obuki oli mu district y'e Busia abadde namba 3 akutte ekisooka wow ogamba abo baze yadde yasobezza babwetegerezza magical kati luli tubadde tulondwa nze natandika okulonda okuva mu 96 gwe mulundi gwa gwasooka okulonda era nalonda Kawanga Ssemwogerere ng'oludde mu kugugubala Katonda n'akutaasa simanyi n'otuuka ova mu bulamu bw'ensi eno nga nalonda Kawanga Ssemwogerere ndi mulenzi muto nnyo nga kyaki kulonja Ssemwogerere ebiseera Museveni emyaka 10 akyali mbooka akoze ebintu ebitalabwangako nga nze mu mutima ndi wa DP olinga nze okulonda kange okusooka nawa biti kambe ewentugga werengera era yalengera ekifo ky'okulengera eggwanga yalengera gavumenti nenva eyo netudde ewa Kano kiza Besigye Haji alagidde kikyeza waliko ewa Haji n'atusindika eno waliko kwaba abaamala olunaku lulamba nga mumwaniriza okugenda ekisaasi wa taata we lwe bamuleeta ekatwawugga olumanyi walunyumiza oluzungu alwogedde osaabawandusi wa DF yamuteeka be bamuteeka ku kibega begala ekerawo alwogedde ne bakwata fayiro ze kakati tugenze tutambula mpaka yetutuuse mu mbeera manye mabega wonna obulubadde ekibba bulu mu nsi mwekiri ne mu America tuulira ndi babba akalo kati ekyawano so kisibba bululu bakiyita batya walobeddekawo ne bakubbako akasimuko naye nga neyakatutte tewamulabi kati kuno kunyoola mukono musajja akubba ekigo waliwo n'abagaini ng'okampa oba tokamba nomugamba nzijemu kalayini siina budde nakwata genda kakati ekyo nakitegedde bulungi kati sikyawakana kati tuli kwakusinga kukubya gwoli nagwo nze sikyawakana era tokyaddamu kumpulya nga nkayagana n'abantu amaanyi ensi kyekiri kye bagamba nti ensi wagijjeeko amaanyi ndi kubali abasajja bedda abakulu tunabiwulira wanti omuntu ojjawo omuntu ngo papa kati wandibadde ogira walinda buki nogamba maanyi genzeze ngamba omusajja n'embiro zendeezi tubirabe ku makya webake obadde onaddayo oba tukwalire kati awo wenazze ensi eno yeetaaga kujjako by the way edda kati kino kiri mu perspective ndala omubbi bwe mwamanyanga nti ku luggi kuliko omubbi nga wemukuba endulu ng'owulira emigu ng'omanya akoze eki ababbi ne batuuka time nga bw'okuba endulu kyakola kubanga alekeraawo okusala bw'akulira ng'olekeddaawo okuba endulu ng'asala kakati oyo obeera omugezi oba omanyi siringi we walamba aba yamaliridde ate abakimanyi nti akusobola era ababaka bangi bagira balinda okukola pate bakyavaayo oba omuwendo gwasussa ababaka 50 bakyali bangi bakyavaayo era n'ekyo ekiwandiiko kyova okusoma ekyekalungu teweewunyangera omusango gugenze mu maaso okubala kugenze mu maaso nga siiru mmenye si mwekuba egi baga mu bubale ate box eyo nayo mugivuule nayo yasemakula kubanga neewunyiza era newakiruluuta yamukubye 2,200 asaba likawunti ate bagamba likawunti nga simate muli wansi w'obululu 50 ati kakati towulira ebintu ebizibita omusango gwabwe bavunaana Ssekindi owa NRM munnaabwe omusango baguwanuuza okuva ku Ssekindi ne gukkira paka ku kiruluuta Ssekindi yatutiisatiisa n'ateekamu emmundu kiruluuta n'atuwa
Tebalina wantiisa tiisa oli nampa. Tebalina butereevu batuukire eri omutukuvu Kiruluuta. Bayita mu maama Ssekindi. Yaleeta obutabanguko. Ontegedde bulungi. Ne tutakuuma bulungi. Ategedde bulungi ensonga bwetwe. Kyokka ate ye Ssekindi eyaleeta obutabanguko era nga yawangula. Teyawaabirwa. Tannawaabirwa. Era n'omukyala gwe yawangula gye yabaddeyo mu kkooti. Ng'ensonga ali ku za Kiruluuta. Ali ku za Kiruluuta. Oli talina mutawaana. Haji kyoyogedde ensi eno ogiraba. Kati awo nze we nazze mmwe muli ku birala. Nange ekiziyiza nzigyeko kankole mawulire gange. Ebintu byonna bituufu. Kati eno ensi ya Katonda nga bwe yagikola. Ekinaabaawo ne tutakiteekako maanyi kijja kuba. Ekinaabaawo ne bwe tutakiteekako maanyi kijja kuba. Obudde bwakyo bujja kukola. Akaseera kasita katuuka. Kajja kutuuka. Ate at least nakwedde ne bw'ataagende mu parliament yafunye omukisa ne bamulangirira. Ani yali amanyi? Sima ne bamuwaabidde. Byalimu empaliga ne mama. Oba mwebale ebintu bya Katonda omuntu gogamba yeetaaga kusisinga n'ogamba Nantaba bambi muleke. Kati Nantaba yeetaaga wegayira ga Nantaba. Kyovola ate yawaabya nti naye alimu embirigo. Kuba naye obuwulize wadde si bungi. Ate wa kaadi yali wakusatu. Kati obuwulize nabo si buki. Tebuggumidde. Atagala. Naye buli kimu kyekyo. Bino ebyokuddawo n'owesimba ebikyamu kola muti ekyo ekiri mu constitution. Nedda ssebo. Wani yagamba nti buli kimu kitambulira ku constitution. Era n'eggulo bwe namaze okulonda simanyi oba we nalondedde bwabadde bumeka. Tewalinze. Kasita wawadde gwe wawadde. Ngentambula ne ngenda ku mirimu gyange. Omuntu agambye nti kakati Hajja wensimba mugiwaddeyo. Ebintu bingi abantu babivuddeko. Jjo twatuuse mu tebagamba nti bw'okwata fulaga y'eggwanga musango emabegaawo ogikubye enkuba okola ki? Ekyo kyawedde ensi yakitegedde bulungi. Abantu fulaga bagivuddeko. Teri agenda kuddamu gikwata. Tozo ekirungi bw'otagikwata tolina musango gozizza. Fulaga ewammwe waawo. Era kati badde mino tuga twegegenye oluyimba lw'eggwanga nga tolumanyi bulungi. Ati kati va batamanyi Lusungu munna. Walwa afata so. Komera. Kubanga naloba olumazeemu ekiki ekitiibwa. Omala gayimba byotategeera. Okyesonyiwa. Tolemera ku nsonga, tolemera ku kintu. Era nze ngamba abaana abato. Obutakwata fulaga tewali kye bakuvunaana. Gireke. Ekyo tugenda kikola okumala bbanga ki? Katonda lyanakuwa eri obulamu ng'ebintu bikyatambula bwe biti. Kati okole ki? Era Katonda akuwa obulamu sayimo. Mungu akuyamba otuukeko mu kulonda kwa 231. Nsaba mpe kuba 31 eri kumpi. Abanaakebera enkalala nno ba munyoto. Kati nze kazi w'olukalala nkebera lwaki? Nonde ki? Abakulembeze bajja bbaawo. Abeere kaafuge. Nagwe namadde nangamba naye gavumenti lwaki tetuteeka ku musaala naye tufuga nga bwe. Etuteeke ku musaala. Nze mwami Sayimo. Ne wabaawo ekiteeso kyonna oli n'akyeta mu parliament nga bajjawo kulonda mba mabega we mu mpagira yange. Beewe ebbanga libawulira. Ne bwe beteewa. Naye nze ndowooza kikola amakulu. Batusabe ebbanga. Balisabaani. Ffe. Mutuweeyo emyaka ata. Leka kwewa bitiibwa nawe by'otalina nga bakusabanga. Mbu bakusaba biki? Abakulu boogereko nange. Mbagambe nti mbadde emyaka 5 nina 3 era principal muto wange Bob Wine. Mungu bwamuyamba n'ava mu bino byalimu. Adde wali emagere nga
ng'omugenzi Kawanga Ssemoge bwe yeesonyiwa bannayuganda n'atuula e Rubaga. Wawulirako Kembirigo yonna wano mu Uganda ngeze Rubaga tugende tulabe eyavuganyako ku bwa pulezidenti nga w'amaanyi kyagamba. Era ne bwe yafa bonna bajja. Yeesirikira n'agamba be bamanyi. Yali yategeera bannansi wano. Bannansi omuntu bamuwasinye 10,000 n'asiba esikooti mu kiwato n'azina amazina agamba omusajja ampadde kilo ya sukaali. Kaakati abantu beetaaga kuvaako. Sinnakutegeera. Okwesonyiwa ensi togyesonyiwa gavumenti, ogyesonyiwa lw'abantu bombi. Bannansi bennyini nnyini. Bannansi b'owulira nti nno naawe olumwa nabo si bantu. Omuntu gw'osanga nga esayidi emu ayambadde sapatu endala okugulu lugabire oyo agamba omusajja ampadde nusu kakaaga. Yampadde obutitimbe bw'essente. Nsinza butamulonda. N'omugamba yakuwadde nga kakaaga. Buli mwaka nga agutunze nusu 200. Kakati omwagaza ki? Gwe Katonda ba kyakuwaddemu akalembereza biveeko. Kubanga Saimo gwalimu akamunyungufu gwe bagenda okuteekako olukongolo. Owakakaaga tebagenda munyega. Era nze nsaba busabi gavumenti abayina obuyinza. Omuwendo gw'abaana we bakutte buli muntu be bennyini bagende balaba emyaka gyabwe. Okusanga afuyiridde ekirevu kizibu buvubuka 18 mu myaka 19 baana bato mu myaka 17 babuwe ekisonyiwo babuleke. Waliwo gwe nalabye mama yamugaana okugenda ku muzikiti n'awalaza empaka. Kati ava ku muzikiti asanga bano ababeera mu katawuni nga ukoosa abamanyi. Kati bano be yali mu katawuni bali bamaze okukola bye bakozeewo we balengera poliisi ne badduka ye n'asigala kubanga talina muki. Tamanyi kigenda mu maaso natigira kibaziza. Semba okwogera ng'akyaliyo. Ebibage yavudde. Ebyembi nga binajja maama we kansala wa kibiina kya Nuupu. Era yangambe namugambe baaba. Bino nno tebiriiko na side ya Nuupu n'atali wa Nuupu n'oweni ali. Mwono gwe baziise mukono gye nalabye Honorable Nambooze. Nga maama we ye w'abakyala ku kyalo oweni alemu. Niyo omwana yaziikiddwa yakubiddwa essasi. Sayima abaana baffe endowooza yaffe gye tulina tebagirina. Balina ya generation yaabwe. Gwe ne wobeera nga ggwe oli waaki weni alemu asobanga endowooza yate endala. Naye nze kye nandirowoozezza nze ndowooza ensi yategedde. Amakyati gaakomye n'okwewanika obuwawaatiro abaana mubate. Bagenda kudda ku mirimu gyabwe nga tebabawuunako kigambo n'eki. Asiika capati asiike, asiiba enjala asiibe, ali obulungi abeere. Awo we tuli. Mpozi nga gwe okyagenda mu maaso nze siwakana. Wafuuse yes man. Mu mutima sibawagira naye sibawakanya. Nze nkugambye neewuunyanga nnyo ku mulembe gwa mugenzi Milton Obote nga basajja bajja aba ne bakwata ekyalo kyonna omusolo ng'aliko ow'amaanyi akutte batuuni ne bakitwala tekuliiko ki wa mmundu. Komba abantu abo baali baafuna ddafiya mu lutalo. Emmundu zibayiseeyiseemu n'agamba si kyawakanya balina buyinza. Bongamba nti gira tugende nti kanteekeko essaati. Awo we tuli. Abantu tebeeguya masasi. Ate amamisaimo nyankubuulire buli mundu gy'olaba esoovaamu essasi erikutta. Singa baali bamanyi nti tebatta bandi bawaddenga miggo. Naye abeera n'embooko
empanvu nzingeko bweti ng'alina batuuni emmundu n'ekiso ate nga tebayigga mpologoma tayiga bantu kakati munnange bwe nkugamba nti wamma bannange nze if you cannot fight a raper, enjoy, relax and enjoy. Tetulina bye tugenda ku enjoy ng'ojoyinga kitulina byo enjoy teriiwo. Relax and listen. Webale nnyo kati ndi mpuliriza mpulira kati ogenda kukola otya? Tulabye ebintu mu kalulu kano musajja waali ati ani tuliero n'abakoowu bannange alina obulumi bwe bamunyodde ensingo bamukubya kaba ng'akuumya akalulu kuva gye kaagudde. Abantu wano buli alina omuntu ng'obuyinza oli abuyina ayima eka n'akuba essimu nga gy'asinzidde n'agamba langirira Sayimu. N'agamba mpaka oyo akulira ebyokulondawo n'agamba badde alina foomu gy'akutte asooka alinde muwe essimu nadda n'agiteeka wansi soke mulinde mu katono kakati gwe ngoddeawo wakana. Bantu nga mweddimu amaanyi mangu. Nawuliranga be babyogera bennyini ab'NRM era bansooka okulengera nga bagamba gonde ya gavumenti eriko yoyagala ekusange ng'oli mulamu nga manyi byakusaaga bituufu bituufu byennyini bakyogeranga bawulira ku marediyo ko mu kampeyini gondera gavumenti eriko gyoyagala ekusange ng'oli mulamu nga BNRM be babyogera nga mulingamba ne banne kale wulira oyo byayogera kombe bekyekyo. Goba okubabiraka omulembe nga guganye sooka obikube ng'oli mulamu. Nyina sentiment gye nakoze wano nga ndaba abantu abamu bayomba naye njiddamu bannaffe abali mu mawanga g'e Bulaaya muluddeyo bulwi ne mumanya democracy ali mu nsi z'abazungu. Mulekerawo okugamba bannayuganda nti mukola ki muzzaako ki ng'oyaga kutegera nti wano tewazannya gwe linnya essimu yo bweddako ng'otuuse entebe gamba ntuuse nzuuno wano kwa live wano ogambe ntuuse tuzze kkabanja golawo boyi otuuke ennamasuba. Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Tukwaniriza ku Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusabuukululwa. Trinity Love School somero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endya ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo ebyakatemba okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunnamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. Wano wazi sibi ebyo mwe muli mu nsi ziri ze mugenda okwekalakasa ne babakuuma nga bagaba bagaba muyite wano muviire emmotoka kati mugenda mu kibangirizibwa ekiti no byeno birala nabyeka bannambi nga beekalakasa nga nabo babakuuma abannambi wano nga muneekalakasa mpozi mwena nga mwambadde essaati za yero bwabadde era nga poliisi aga mwekalakaseeko wali temujja nnyene wali omukyala afumba kyayuuli kati abannambi beekalakasa bagamba ki baba babbye ne bakamala
Nalokola afuna obulu 9 nambi nafuna 3-4 nibalangi wakenda diala forms zizayina nalukola zezo ye nalokola izo zigamba 3-4 ate kati za nambi ze tannamanya zezi yazibalazeeko muna ezibagwako nnyo kubanchi budde n'ensubuga wano kubwalo limene yize tazirina nakibuya ne kunaba kubanga ne tayina zize ate yawangula ati bali ku kitebe bazimukuumira eri gye balangirira kalusike katukubyekubyemu wangi kozi ne bano bagezi bakoleguliza obanga agenda mu biyigo naye no wakiyigo teriyo wetukwetolola kuti mugiri wano kiyigo kiri eri wansi oba akyebuzaabuza anti bino byebatwagalamu omanyi abantu bagula abakazi buli muntu gw'oyitako ku kkubo ng'agula omukazi aba ku ssimu nagamba bano abakubira abantu ku 8 buli musajja aba ayogera ku ssimu naye yawe yaba amakya agenda agiragira bwati nogamba tono yeebuzaabuza ki agume rumu oyo aba amakya omuguzi omutuufu aba takyabikira nga loogi loogi bagamba nzibu ng'otandika ntandike ogenda oyiga bwe bagiyingira okuba n'eŋŋombe ng'omanyidde oba otandika ntandike ogenda kugonga akonkona so bibaawo akati we tuli wano tulabye ebigenze mu maaso twogera omuloodi sajja agamba wane tulabye ebintu n'osigala binyenyezanga mutwe ekyolabanga kyoyita ekitono kifuulisa endali abalala nanti nalaba akalulu ka Zahara omanya akalulu ekikawukanya n'empaka za beauty queen mu beauty contest gw'okola by'olina okukola ne kibeera eri abalamuzi okusalawo oba owangudde mu kalulu ogenda n'ebivuddeyo n'obimanya n'ogenda ku tali center ng'omanya ebyakoze eki ng'obirina kuba basooka gattiraka buli munaakuleetera diara form era omuntu awangudde agenda okujja ku tele center ng'akola ki era w'osinga ng'okutiiranga atali mu gavumenti kwe kufuna diara forms ng'oli muwanguzi n'obululu bungi n'otuukayo nga gwe wawangudde gy'ali atudde osooka nga n'otya kubanga abantu basinga bawangudde nakkiriza nti awanguddwa tajja naye koomulabanga ekikooti akiyiyeeko atudde ku ntebe mu maaso waati tojaguzanga kati akalu bakalangirira oli bwoti Katonda taata kwata ku musajja nangirire naye ng'obululu obulina gagwe muwanguzi empapula zonna ozirina wa nedda mirembe Maria ojjudde nnyuma kati bwe nkugamba nti nze nafuuse muwulize eri abantu ng'ompakanya nogamba kati onaasaba ki ng'olidde akalulu akalimu kati ng'oŋŋamba nti mu 231 miize mulayini mukasano ba mu lukubakuba siwakanya bafuga ali bafuga afuge era siri wakanya gwe mulonze gwe balirangira nange yantwala kubanga ne botasaze wera yakututte ebiva mu kalodi meye essaawa zino bali mweza alinye ku mmeeza tuyinza okubawo nga balangiridde ensubuga ayisobola oba Beatrice Mau omanyi Nobati Mau yasuze ku polling tale center ng'anoonya buwanguzi nga ze kumabula buwanguzi wa Beatrice Mau naye omusajja yakaya nangamba simanyi mukazi wange ne bannange tosobola kaleka sasene zikuggwako mu bukulu abantu tukole lupiiya Beatrice ali mu ssente omuntu akutwalako omuntu oyo kati amutadde sina internet kati oyo twamuvaako dda erinnya yagenda okujja yajja Beatrice kale yali Beatrice Kayanja weyajjira mukali ke baamugjamu amaze n'awangula ono erwenga baasi kizita baasi akawangula amaze n'akajjayo naye tusigala mu koodi yaffe eri gye
Obugambo bugenda babuwomerera. Era mulindo bugenda babunyumanga luyimba. Ojja balooza saha yayimba. Akuba Haji. Penanga twitadde. Tolaba nti Mwami Nsibambi yatuwaddeyo obugambo. Bulinde. Akuba Haji. Kubanga muri Lord Mayor agamba kiki kyesikoledde bantu bankyuka. Bochi kibatamukolere. Anti ye kyagamba mu mutima. Anti omuloto so muteka mu kategori ya Nsibambi. Nsibambi akoze ekisanja kimu. Ate nakola bingi. Ate narwala. Ku ssente ye. Enze obuzibu bwendaye buli bumu. N'ebitaala byonna nze ngamba Mwami Nsibambi. Tabijjaayo togamba. Abisumululewo. Kati laba ono. Nze mbijjawo. Mukulembeze wa kibiina. Kirekeyo buli akolembe ekibiina yagaba ebitaala. Abisumulawo aleetera ole. Byonna babijje. Wanti tebasoma kuno ku ngulu bino binnatti. Guli akola obusungu obwo. Agenda tukatayimu nga constituency enkalu nga talina ngeri gy'abatandikamu. Munyagwa. Akabajjewo ebitaala. Munyagwa baamukuba akalulu ng'ayina. Ayina ne toyi y'obwerere wano ku Jali ya City. Okimanyi toyi eyo erimu ne ka music. Togimanya waawe buyaya. Ntera kukyama ku mafuta. Ogendangako mu toyi yawo anti yesinga okubeeya amaanyi ne wano mu Kampala teriiyo. Bagifukidde ne bamumma akalulu. Ayinamu obuyu nga 100 teriyo kukonkona. Erimu ka music. Boyingira boti fani ziri automatic nga ziwujja. Ezo nasemba naziraba munyonyo. Bw'ofuluma nga zejjako. Bagenderamu bwerere zisibe. Nidu mundu akola obubi omukola bubi. Bamukoze bubi. Azisibe. Anti tebaagala. Sumululayo ebitaala. Toyizaawo zisibe. Busongo buba bungi. Gwe bataddeko abakolere. Yateba waddewo enaale. Kati obasi ekyo be basinga ne sente ebitaala bigule. Bamuwemu sente. Buli kimu akibala sente ni ali mwese basi kyabisumululewo. Baddeyo mu kazigizigi akazikiza. Butambulenga bweko n'ebigere. Haji kati njagala tukubira ensonga eno. Omanyi tubadde mu ebifo bibadde bitubugumye. Ekyamazima kampu ne tufuna kampu abateeka tiimu enteeketeeke ne tubateeka abateeka side ene yewaakyawo ne tubakola ki naye ekifaananyi ky'ebintu engeri gye birabikamu omulodi yandikubiddwa akalulu si kibi naye bandimukubye nga akulembedde ayina obululu 15,000 omulodi bamukubira ku 10,000 n'esatu oba 14 naye bw'otunula nti waliwo ekintu ekiringa ekiteeketeeke nkukube n'okuswaza nkukole ki nkuweebuule tugenda okumaliriza nga kituufu tubadde tulina enkaayana zaffe ku bifo naye ate nga tukyetaaga abasajja abo mu bukulembeze wano tuvuddewo tutya obusungu nga bungi nga buli omu abadde asonga mu munne nze saayagala press conference y'aba DF yatandika nali ndowooza nti kati tuvuddeyo tuharmonizinge ne bagenda mu maaso n'okulumba paka ku Mujaasa Asemba. Yes, nanga bagenda nindaba omwogezi nga ali mu kulimba ensi tibakutte byakubiri ningaba naye n'ensi eriko social media abantu abasoma ani yakutte ekyokubiri nakandi yakwata kyakusatu yeyagezaako Oweekitiibwa Mpuga Ike yagezaako yakwata kyakubiri gundi Abedi Bwanika yakwata kyakusatu Juliet Nakakande yakwata kyakusatu tugende waffe birimu ye Kalungu wawuliddeko amwogerako yakwata kyakuna muganda wange muli simu kibindoza naye yakwata oba kyakuna kibane oyo omusajja omanyi kyaliyo wange eyo gye yalaga yakibala ati why so awo tukubidde tutya njagala kati waliyo nayo nakale entalo tuziwangudde bali mwezazze ku bwa Lord Mayor Oweekitiibwa Mpuga mu Parliament taliyo Seggona takomyewo kakati bibiwedde tukubidde tutya ndala ku byobufuzi wano mu Central kubanga without those people abapya bajja kujja nebbanga lye banamalanga bafuna experience tegeeza tugenda batusisa natera bagamba emiti emito ekigumiza ekibira naye ate emikulu egitabaamu ebeera nassala ebbeedi tekiba kibira emikulu gyetaagisaamu naye olw'obuzibu bwe tulina wano mu Central wano nala mu Buganda wano kati kino ninga alagula olaba bonna abagudde bagenda kukola pressure group
ate ng'erwanyisa Nuupu. Byonna byogenda amagezi okuba tegagenda kukola. Kubanga ekyandibadde ekituufu. Ne Kyagulanyi badde muteereddemu mu abo bonna. Ekibadde ekituufu kubadde kwegattagatta. Bonna wamu. Bagambe tukubaganye. Naye kati tuddawo ewatuufu. Naye kyendaba mu bannabyabufuzi bawana abagundidde tebamanyirwa kulemberwa. Tebamanyi omuntu wakulembera nga sigwa okola ki. Okujjako nga amukulembera nga mansitawe. Nebo tebakirootangako nti omuntu akusinga okuba wansi wo mu byobufuzi asobola okuba nga yakukulembera nga yaliko amasannyalaze. Ekyo nno kitawaanyizza abantu wano. Kuba ekituufu siwagira buwagizi Kyagulanyi naye era amasannyalaze akyagayina. Era yakyagabasinza. Mangi. Naye era tebayinza kikkiriza. Era kyekiri kyogambye nti buli abadde omuwulize gy'ali ali bulungi. Disiti mbadde nyanjikuwa. Mulya nnyama. Parliament. George Musisi. Parliament. Bali mwezo. Lord Mayor. Yayingidde obwa Lord Mayor. Nambooze. Yali akozeemukko bw'ati. Kasaya kakane bagamba Musisi vaayo. Yaleesa ababaka banna balamba nga naye kwali be bataano. Kakati ekyo bo tebakikkiriza. Batono nnyo abakkiriza nti omuntu ono yakajja naye kaafuuke mukama wange. Era abakkiriza bafunyeemu. Kakati bano bonna boolaba buli eyagudde bagenda kukola ka pressure group. Ogenda kalaba. Nene gavumenti ya wano nga bwenjimanyi ku magezi gegenda okukozesa ate egenda bajjamu abantu ebawa ebifo. Kati tufuna VIP mu bo. Osobola okusanga ng'owe ekitiibwa muwadde wa vice president oba nga saba minister. Ogenda osange basalirwanga mulamuzi. Ogenda osa chief bayinza okuleta attorney general. Kati bakitemeeteme. Kyobadde olowooza ntugenda kukola ka pressure group ng'ate mulimu bannammwe nga bagenze mu kintu. Ate kye nalabye bw'obeera wakati awo ofiirawo Katuntu yafiiriddewo. Olina okusala either n'ogenda Katuntu yafiiridde mu Kyabulaludda. Abadde atambulira nnyo mu Nomanizirandi. Ne bamukunuukiriza. Kubanga tumaze ebisanja ebyo. Omanyi baatulimba ng'eddambu ne bw'obeera obbye. Ne bw'obeera wasse muntu oba wabbye. Ng'odduka ng'ogenda mu Nomanizirandi wakati w'ensi. Bakunuukiriza. Bamuwadde ebisanja ebyo. Naye kyemmanyi kati yagonze. Ate kati nabo tebamwagala. Si mukwano gwa sipiika. Nkubuulirirako Katuntu katali mu Parliament. Era asobola kimukumbya pozi obwala DC. Ibadeka kujerega musajja. Ate si kujerega. Katuntu wali wabadde badde bamwagalira bamuscoopinge bamu bwanto ne Jeno. Juke omanyi tutwalwa nawo kawo nga tebannagabira mwami ekifo kya Attorney General nga kikalu. Ngense egamba kyani Katuntu. Naye n'alemeraawo opposition. Ate olugira mpaka kofiira nyambalemu. Kati baamuogize bugwe eri yavuddeyo. Kiri kyo badde ombuuze kibadde ekituufu badde kwekumaakuma bonna ne batuula bonna. Naye bannabyabufuzi wano be tulina mwami Saimo balina ebigendererwa byanjawulo. Omanya ebintu musobola okutuula mulina ggoolo emu. Wano bannabyabufuzi bano abagundivu balina ebigendererwa byanjawulo. Buli omu alina ebibi byagoba. Bibye. Kati abantu nga mulina ggoolo za njawulo temuyinza kukola kintu kimu ne kitereera. Era tojja balabako nga bakoze ekintu kimu naye kyemmanyi bagenda kukola pressure group bali bagiwangulemu amanyi. Kuba yo ya mangu egenda kwanguwa. Kale. Ne Honorable Kayemba yangambye nti yakoze kagundi WhatsApp group. Abakubiddwa akalulu. Yabagudde mbu agenda ayongeramu bwongezi. Wayina yetasaaze yerero. Ngambye Haji Kapoli waka anti ndi wano nkola gundi WhatsApp group yaffe abagudde naye buli nnaku ndaba nnyongeramu. Abadde ananiza okuteeka mu Ssewungu. Ssewungu agenda kubuukamu. Ssewungu abuuseemu mbuuke. Naye mba agiina ssebo. Akalulu kano Yudaman yagiyingidde. Mwali. Aginkutadde. Mukama Katonda abakuumi.
Millennium Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennium Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza Kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Amanya gange bampita Nalubega Sakina nga nze manager wa Millennium Logistics and Outsourcing. Ife aba Millennium Logistics and Outsourcing tujja ebintu okuva e China okubituusaako wano e Uganda era nga essaawa zino tuli wano ku offices zaffe ez'e Kampala ezisangibwa ku Shiri Ganesh opposite Hardware City ku Entebbe Road. Tuleeta buli kintu as long as kikkirizibwa okuyingira wano mu ggwanga lyaffe Uganda omuli engato, ensawo, phone accessories, cameras n'ebintu ebirala byonna era nga ebintu ebisinga wano abantu bye basuubuza byonna tusobola obbireeta. Omuntu okutandika okushippinga e China oba okutambuza ebintu okuva e China okutuuka wano e Uganda tewetaaga ssente nnyingi era nga ebbeeyi eba yakuteesa naye nga omuchina waabanga akutunza ebintu asalira nnyo ku bantu abagula mu bungi era nga woobanga olina ekintu ky'oyagala okugula e China nandibadde nkuwa amagezi osubule mu bungi kubanga bagaba discounts ennungi ng'ogula in bulk. Asasula omusolo, client yasasula omusolo naye ffe tukolanga bridge okuyambako okukiliyaringira nti tutuuka mu customs nga tulina ba agent abalungi abasobola okutambuza procedure ezo nga ziri trustworthy era nga ziri clear ne tukuyambako okclearinga then n'ofuna ebintu byo nga biramba. Woba nga tolina gw'omanyi China ffe aba Millennium Logistics and Outsourcing tusobola okukola nga bridge wakati waggwe omusuubuzi e Uganda n'abatunzi abali e China. Tusobola okukufunira supplier, tusobola okugenda tukufunira supplier atunda eyo product gy'oba oyagala era n'oba nga toyagala ku coordinating na supplier ffe kennyini tusobola okukuguliza. Bwe tumala okukuguliza n'okola order tusobola okuyambako okukola payment ewa supplier. Bw'omala osasula supplier n'akonfaminga order yo ne bagishippinga ne bagitransportinga paka ku warehouse yaffe awo omulimu oguba gusigadde waffe kubikutambuliza okuva e China bituuke wano e Kampala then obifune nga biri mu mikono nga biri mu mbeera nnungi era nga bitunula nga bwe wali obyagala. Products zino okutambuza ebintu okuva e China okutuuka wano e Uganda tulina transport means za mirundi ebiri. Tulina ku air cargo ne sea cargo. Air cargo atwala 12 to 14 days ezo approximately weeks ibiri era sea cargo yatwala 20 to 40 days ebintu byokutuukako wano. Millennium Logistics and Outsourcing tusangibwa wano ku Shiri Ganesh Plaza opposite Hardware City Entebbe Road side is Nakasero room number L2 shop 12 ku level ya wansi.